njagala mwami Peter Mayiga ono Lumbuye yakusobola era gino information eno gye nkuwa Lumbuye ajja kujjaji kumalirize bw'omunzigirayo blog omwe yakera ku macha n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebi mufu tabangawo tewali muntu yenna ebyo bye mugamba Ssaabasajja Kabaka ayogere ebyo abyogera ate nno Ssaabasajja naawe ow'ekitiibwa ebigambo byoyogera bibyo fete tukerangako ku macha wano ne tukubika twakasuka ejjinja mu kisaka bwe twakasuka ejjinja mu kisaka ebyo bye bivaayo ffe tuli Baganda tugendera ku nnono ziri ez'Obuganda obwedda okitegeera ennono ez'Obuganda ezedda tewali buloga wa People Power oba wa National Unity Platform eyavaayo n'abika Kabaka mwenna obunyampi bwa NRM bujja mugamba nti nze najja nembika Kabaka post yange kweri ku Facebook nabagamba Kabaka ali mu koma ate nakasuka jinja muki okumanya mu mwaka je Buganda temumanyi na Luganda nakasuka jinja mu kisaka kuvaayo Mayiga kumulaba biki byayogera kati Mayiga okuvaayo Mayiga jukira Kabaka wamukwata n'omukukusa n'omutwale Kenya n'omukwata ono n'omuwayo ono chairman wa NRM ono ani ono mukula mwe mwali ku bi WhatsApp group okwo nga mu communicatinga mwamusuza jinja ebyo nabena tubimanyi tewali muntu yenna wa NUP yabika Kabaka tekibangawo era sebo abasajja Kabaka sebo nkimanyi webereramu nkimanyi Ssaabasajja Kabaka webereramu naye njagala bannange mumanye nti olwalere ennaku z'omwezi 8 ennaku z'omwezi 8 lunaku luli very influential mu Bwakabaka bwa Buganda so Museveni ono ekimufudde okubeera this successful ye Museveni wajja ng'abadividinga ng'abarulinga Museveni is very good in destroying institution bw'obeera ng'omufightinga individually bw'obeera omufightinga nga Bobi Wine bw'amulwanyisa those are the kind of people abasobola okuwangula Museveni ne if you fight Museveni individually you are not going to win him tunuulira Museveni ya destroying buli every organization gye yasanga Uganda okisegeera so sebo Ssaabasajja Kabaka olunaku lwaleero lunaku lw'omunaana lwe lunaku Obuganda lwe lwefuga Obuganda buno njagala obagamba prior okujoininga Uganda Obuganda bwaliwo nga buli na institution yabo ng'Obuganda ekifuula Buganda yeba institution yabo chovola abazungu bwe bajje Uganda ne bagamba nti bwe bakomawo wano e Bungereza bwe tuli ne bagamba nti bannange tusanze abantu abali organized nga bayina parliament twaberanga n'omuluka twaberanga n'olukiiko twaberanga buli everything bano ba Museveni nga simanyi kye baliko okitegeera so Buganda bwe yegatta ku Uganda yegatta ku Buganda kubanga Buganda was rich Buganda yayina minerals Buganda yayina emmere Buganda yayina everything okitegeera so njagala okubagamba olunaku luno lwali lwama so sebo Ssaabasajja Kabaka bwe bakusise eriyo ne bakugamba mbu twakubika tetukubikangako ate nzinzi Ssaabasajja oyo abadde ayogera Kabaka muwenda mutebi sikakasa nti yeye bw'aba yeye there is something wrong wano nze njagala mu abakyamuyinamu essuubi kubanga nze essuubi Kabaka nali kujjamu dda okuva kubanga tewabangawo Kabaka yenna atasobola kulwanirira bantu be tabanga nawo Kabaka wano bakugana okugenda e Kayunga twakulaba n'amaanyi gonna ge wajjayo gonna bannange tambuza VDN so Museveni bwe yamala okuziga nti bwanajjanga akumenyamenya mpola n'akuletera oyo Mayiga bukyanga lubanga lwa Mindi this is today omukolo guno mujjukiro gwaliwo last year gwali gutya mwabakyakikintita nazo Buganda omukolo gwa last year gwaliwo gutya gwali gufaanana gutya okwaliwo nga 8 gwaliwo gufaanana gutya ye Kabaka maama wafuuka ddinga nze ndi musaayi mutabule
kabaka, there is something wrong with you. Ojja kujja okukikkiriza. There is something wrong with you. Wateekwa okubanga waliwo ekintu ekikyamu ekigenda maaso. Naye bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya. Zino engero zizo gwozigera. Nannyini mufu gwogenda gwomanye ekikuliko personally. Nze sigenda kujja ku personal life yo because you've got your own personal life. Ani ayo yeyogerera ku personal life, Mayiga tagenda kwogerera ku personal life. Ekyakulwisawo okuwasa. It wasn't me. Wabeera nga wana ebungereza, jukira wakolanga mawulire, amawulire ge wakolangamu. Wawandikanga columns abamu batugamba nga nti wawandikanga columns mu Sunday simanya something. So kabaka Uganda mwabakyamukkiririzaamu. Mwabaganda abakyakiririza mu kabaka mwabakyakubaga mu guno omubala gwa kabaka awangaale bwe mulaba kubanga Uganda they are bakeera ku makya ne bakola ebintu nga mufa n'okwogera obwogezi. You don't want to talk. Babaleetedde kabaka ne bamubalaga ng'afaanana bw'atyo. Nobody gave a damn. Okuvayo n'awandika even omutaka n'awandika ku Facebook page ye because you are afraid. Kino Bobby kyasiba atugamba akatengo. The biggest enemy of life is fear and ignorance. The biggest enemy of life kutya na butamanya. Kati buno Buganda buno bumusayi mutabule bujja kuno bugamba mbutwabika kabaka. We've never ever. Freddy Lumbuye yavaayo nga muganye kabaka alina BBS Telefina, alina CBS, alina buli kimu kyonna. Temwatubuulira nti oba kabaka agenze Kenya, temwakyogera. Ebifaananyi bye mwamuleeta nga ali Kenya ebyo mwe mwakola Photoshop, aga Katonda that very same man gwe muleese olwaleero. Ntambuliza video eno kyenjagala obagamba muzukuke mwe banna Uganda. The very same man oyo gwe bakola Photoshop mugende mu mulabe is the very same man. Ate mwe muyina kye mutamanyi. Technology yajja mwe muyinza okulaba omuntu nga atudde nga ng'omuntu ayogera ali wala. Technology yajja mwano bakenzo baleeta bi music wano baani abateka o music wano mulaba music abaana ba mixinga. DJ Benanzo wano yabimanyi yasobola no bibagamba. So mwabakyali eyo abakyagamba awangale Ssaabasajja kabaka ebyo bikwata ku mwenze nabagamba omuntu gwe valuing e Uganda ali ogu. Omuntu gwe valuing kubanga he has brought change. Ever since he has brought change. Era Bobi Wine nzo okukeera ku macha ne mala wiki nga simulaba. Wakiri ntambuza n'ebigere n'empita mu Mediterranean wano n'nyingira Africa n'entambuza ebigere paka Uganda. And I look for that guy. Nsaba muntambulize video. Facial expression ya kabaka mugitunuulire. Body language ye mugitunuulire. Kabaka nagaana okwogera n'ebyafaayo ebyolunaku lwatuddeko nadda mu kwogera mbuno bamugamba mbu baali yali afudde mbuye kati waali. What are you justifying? Ani you go justifying? Ebyo Lumbuye gwo bisobola mukama wange. Freddy Lumbuye agenda kujja bibakole ki? Niye nze mbadde nkola clarification wano. Nti tewali muntu wa people power. Tewali muntu wa NUP. Tewali bloga wa NUP yavaayo wano n'agamba mbu kabaka yafa. Posti yange gye nateekayo nabagamba he is in coma. Omuntu ali mu coma abatafudde. Okisegeera? Mmwe bannayuganda abaliwo kati oyo kabaka gwe baleese babasibye kiwaani taliiwo. Tewali n'olunaku n'olu. N'olunaku n'olumu tebageza ne babalimba. That is not the original kabaka we know. Mulabe kabaka muddeeyo omanyi video tezirimba. Muddeeyo ne bwogenda mu Google n'ogamba kabaka last year bwe yali afaanana ne speech
speech ye gye yawa oyo si ye kabaka si bwate bwayogera. Oyo, that's not the real kabaka. So njagala okubagamba nti ffe kati all our task, all our effort is on Bobi Wine. Museveni gwe kumesinga up ne kabaka because kabaka sebo, that is oina institution in number Obuganda gwe boba wakiriza Obuganda bano babo infiltrating muri abambejja muri yo baki. That is your business. We did our job. Ne tuogera wano olaba bakujja mu ggwanga lyo. Kabaka ddala singa waliyo. Bino bemwerimba limba mbu kabaka taddibwamu mbu simanya kabaka takola ki. Museveni asiba bibagamba wano mbu simanya kabaka ne mukola bwe muti. Kati nange mbibagamba kabaka, who is going to save you? It is you. Kubanga go wajja nzijukira wajje Butende no tugamba tuwagire Museveni kati omusajja go watugamba kabikukole omusajja ono go amwesembereza okuyise Tanzania byonna no kutuusa paka wa Uganda mwali na deal ze mwagringa ko n'omusajja ono kati munnange naye nze ngenda kuweza emyaka 5 ngwe mundaba wano sisobola kukkiriza nti yoyo kabaka oyo ze bukyangambaawo simulabangako maaso ku maaso mulabira ku kugundi ku TV nenga si yoyo kabaka si yoyo era omuntu agenda okukkiriza mbu yoyo kabaka wa moyo nze ebyo byobuka kugambye kati buli kintu kyonna nze nabagamba nti Bobi Wine kusegera so kai abasajja bennaku zino tebakyatya gine emisegeje tuzirimu gine emisegeje tulimu bamayega basobola tuleetera abantu kabaka mwagala kungamba nti kabaka yakutte mu kizigo muddeyo mutuki mulabe ebifaananyi ebyo kabaka mpozi nga waliwo something ekimuluma kubanga musajja watu wabadde ayogera nga akolola so which means breathing gundi yerike kikyamu ebigambo byayogera ayogera nga talina mannyo there is something wrong. Something wrong with that guy. Naye ebyo byonna Museveni bikole. Byonna gwegezaako nakugamba Museveni just make a mistake yokwate ku Bobi Wine. Gobobo omanyi. That's when you are going to see. Nti bana Uganda bennaku zino kubanga ffe okuva kuffe mu 50 okudda wansi tukyalimu amaanyi. We are still strong. We cannot take that shit. Ojeo tubusiriwaze mbusimanya ki. We cannot take. Buli kimu twebuuza. There is no stone that we tugisanga mu kubo we don't turn it. No. Eranze bwe ndabye nembe tungamba kale abantu ekibi mwe mukola ebintu byammwe mulowooza nti banna Uganda they are stupid like you. We are not that stupid. We are not that stupid. Sara una ngamba mukabaka akabye n'amaziga. Mulabe body language ya Nabagereka gyabadde. Body language ya Nabagereka mugirabe alinga kibalama bamateeka mu buteesi bigambo bya kwogera because bali ku mudumo gwa mundu. Nebambi temutya. Kino kisigazaayo katono nnyo. Kabaka bona abo kyali mulamu ffe tugenda kukomyawo ekitiibwa kyo. Njagala obagamba mwenna bwe muwagira Kyagulanyi every pride ya Uganda yonna ne bwe muba Munyankole ne boba Muchole we are going to restore the pride of Uganda. We are going to restore. Tetugenda kubeera n'abantu basiruzi n'enkwezenge no. Okitegeera
abasajja ngenze nenda ba video nga abachukuyu bazzoku bannange njagala bagamba ne bwogenda wane Bungereza wetuli abangereza nga bamanya abaganda because twali basajja nabagamba bagamba ngedda nti ekyebbeyi kiba kya bbeyi twayingiranga busirikale twalinga ba administrator naye kati osanga omuganda administrator nga newe tasobola osegera so ekyo ngenda kivaako mbagambye buli muntu yenna najja n'agamba mbuno nze Lumbuye in fact Lumbuye njagala no bagamba Lumbuye yajja wano n'akola ka video n'agamba abo bonna batambuza ebintu bya kabaka tewali muntu yabika ku kabaka era mwenna abasympathizing ne kabaka fe twali tuwagala kumanya kabaka lwaki bamukweka kiki kibafunamu lwaki ensonga za kabaka ez'okutambula kwe muzikwasa ba NRM muzikwasa ba mukula why Usegera bana abasajja njagala bagamba bannange okumanya abasajja bano they don't have tebayina mutima tebayina ubuntu mu luzulu tukita ubuntu amazima ga Katonda mu ggulu bagala nnyo okulabanga kwegamba abaganda bano mwabakolanga bubi abaganda tewali Uganda tribe basajja bano gye batagala nga baganda Uganda ba Museveni tebagala bintu ebi tebagala baganda tebagala na basiramu ekyo ekintu ebintu ebi era ffe tusinzo okubonaabona bwe kakusanga ng'oli musiramu ng'oli muganda obojja kubonaabona laba mu muswaziza kabaka olunaku lwa leero mazima ga Katonda mu ggulu ntunulidde ne ngamba my god bana abasajja bafunamu bwe babeera eri nga bagamba nti mukirabe be kyali kitwemanyira this is how they become happy okutuswaza to this extent this is their happiness nemwe mwenna abalabye kabaka olwaleera amazima ga Katonda mu ggulu olunaku nga luno nzijukira last year lunaku lwali lw'amaanyi Osegera kabaka ayina ekintu ekimuluma amazima ga Katonda mu ggulu mugenda kulaba kabaka alina ekintu ekimuluma oba sikyo ng'oli kabaka omutuufu baamutwala ne bamuteeka somewhere bana abasajja okumanya tebatya kuswala olaba bakwata kibalama ne bamuleeta mu kooti gye bamanyi nti waliyo kamera wallahi ne bamuleeta n'emmundu ne bamuleeta nga bamuwambye bana abasajja bano njagala bagamba ensonyi bazisiba ku kigundi Uganda tewakyali nsonyi abasajja bano tebakyayina nsonyi njagala okubagamba nze nakyovola bamagambo Uganda kubanga ngena nentunula nengamba bannange mwababeera Uganda ne mubeera ne gino emisege gino misege gye nyini n'okwata kibalama n'omuleeta mu kooti ng'omuleete n'abantu n'oteekawo mazima abantu balooya nga bufeekinzi n'oteekawo abajaji nga ne jaji naye omuzibya emimwa tasobola kwogera n'opaatikako omuntu ebisango bano abasajja bannange I don't know amazima ga Katonda mu ggulu buli muntu ali close n'abasajja bano agwana kukolimira naye njagala okubakakasa abasajja mmwe nga bwe nsiiba magamba buli lunaku nti Allah agamba mu al-Fatiha nti Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ye musaasizi ow'ekisa ekingi wallahi basajja mmwe mulowooza muyina emmundu ez'amaanyi mulowooza mujja kututta mutumalewo ne Allah alayira nti Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ye musaasizi ow'ekisa ekingi wallahi olunaku lwanaabakwatako bw'ati Gaddafi yali yeepanka naye wallahi akaana akaamutta kaava na ku street nga yali akumibwa komando mazima ga Katonda mu ggulu basajja mmwe every day buli lwe tubakola ki buli lwe tubasabira ilillahi ma fi samawati wallahi Allah awulira edduwa zaffe Allah atulayirira mwe muddeyo mu Bible mulabeyo Lord's Prayer aga Katonda akugamba ye musaasizi ow'ekisa ekingi tayinza Katonda kutuvaamu kyovola bamukoze all atrocities mu plans okubeera nga muhaminga Bobi Wine amazima ga Katonda mwe mulowooza Bobi Wine ayina katuusa
Bobi Wine Eddie Mutwa mutambulirako talina na wadde luwaji talina wadde akambe mumulowooza lwaki Bobi Wine is this strong buli everything chemu planning mutaddewo biyani ebyo bisiratifu mutaddewo simanya biroyi mutaddewo ani masimaga katuna mugulu Allah so eche chaba saba sajja nga nkivuddeko mwe abaddeyo sebo anyway tujja kuogera Fred ojja kujomaliriza ekintu kino twavaayo mwe mbagambye abazanyisa Facebook please tozanyisa Facebook please mulabenga program ezibagassa kubanga baba tega simanya byani kati karakata kati babataddeko ne kibarometer mwalabye byava kuvudde buli program byonna babataddewo bibukedde bajjo bamuwa program number ku airwaves naddawo n'avuma Bobi Wine guno ogukazi go full figure bago neye wano bino betubagamba tebisobola kujja wadde ene program ene TV sobola video eno please ginsharingire njagala okubagamba mu abaganda mwenna bachakkiriza mu byakabaka mulinde apantiru nga tuzembo yinza kino kyo njagala kukibagamba kakati ekyo nga nkivuddeko buli naku tubagamba Facebook eno nga muwakana omusajja Fred yavaayo wano Fred najja n'abagamba nti Yoweri Kaguta Museveni agosiga emanya ge ne tubagamba ne muwakana mwe bw'obwana buno obuto bwe bakaleeta mu obutono obuto bwe bakaleeta babujje simanya babujje wa navaayo ne mbagamba okusooka ne mbagamba constitution ya Uganda ekintu kino nsiba nkirepeatinga every now and then ne mbagamba constitution ya Uganda neggulo nakibagambye ne leero njagala kukibagamba wano wenjagala mutambulize video yange ne mbagamba constitution ya Uganda yakkiriza abanyarwanda ne lwaki balw'omushana tebakkiriza nti banyarwanda lwaki mukyeyalimbalimba nti muli baki Museveni siri erinnya ly'ettuufu ne tubagamba Museveni yajja Uganda ng'ayina emyaka Museveni yajja ne maama we bambi maama we rest in peace omukyalo oyo namukuza namuleeta wa oyo mwami Amos Kaguta is an adopted father kati Museveni olwaleero asayininze mu affidavit nakkiriza nti tubalulwa Yoseri mutabani wakaryechezi nti gemanya ge akikkiriza olwaleero mu affidavit gyakoze eki gyasayininze yino mugende ku Kakensa media mujja giraba agambye tibuhaburwa Yoweri Museveni gemanya ge. I was born in September 1944 and named Yoweri Tibahura Museveni olimba ni era tukyayongera maaso tetugenda nawe mugundi tetugenda nawe mu elections nga tetunamanya manya go matufu nga tetunamanya myaka jo mitufu nawe myami bya mukama leka kwesiriwaza oyino tubulira amanya matu Museveni wasoma wa entale wasoma yo mwaka ki ba obibo bani wasomera wa university wasomera wa senior 6 byonna tubyetaaga failure to that mulondo omuntu omulala ba NRM ate ne Museveni wano tukutwala mu kooti obadde otufuga ngato obadde otufuga kubanga nze kyemmanyi wamala P1B n'otandika okubba enkoko ku kyalo olwaleero okkiriza amanya buli naku Fred gasi yago kugamba sovola bangamba bannange please continue to share our videos because we have content. We've got information that you cannot find on NBS, you cannot find on NTV, you cannot find on Bukedde because obo bukalti obo TV bw'abantu. Please share our videos because Museveni today he has accepted erinnya line lyatubahurwa alikkiriza kati Museveni please accept that you are a Rwandese. How did you become a Ugandan? How did you become a Ugandan? You become a Ugandan by registration
You become a Ugandan by birth or by naturalization. Where were you born? Where were you born? If we were born a Uganda damujukirenga mwe babazaliranga mu gundi waka. If you are born, yes. How did you become a Ugandan? What school did you go to? This is what we demand for. Now you have accepted this. You have accepted this. We still want more information from you. Kubanga tosobola tugamba nti wagende gundi wa Tanzania. No soma kusimanya Dar es Salaam University. Qualification was ijawa. We still want more information from you. So, Bwana Fred nawo sebo komawo oberengo okolachi. Ostegera. Kubanga bwogamba nti you are a Munyankore. Museveni would have been a proud Munyankore. You would have restored the Munyankore kingdom. You would have restored the Munyankore elders and everything. Nothing, none. Omukama simanya bamuyitabawo obuyowe owankole. Nothing, you've done nothing. The only thing you've done over there kwe kubeera ngo abanyankole bakolachi. Ate abanyankole bonna the real Munyankole tebagala na kuwulira kintu kyo. So we still demand your papers. We still demand your academic qualification. But tukizuula nti you have been ruling us with fake papers. Tugenda kutwala mu kakiiko k'ensi yonna mu kooti y'ensi yonna. Tugenda kukusiba because you have been illegally ruling us. Nga tewamala na peace primary. That's why you don't care about education. Because singo badde ng'oli nga wasoma ng'omanyi singa eyo gye wasomera entale singa oh my God president gye yasomera mumanyi essomero byandifaananyi. So, Freddy Rubuye, thank you very much to reveal this information. We are still going to demand this information. Eyon John Vodeko, kangende kumndala. Kakati, mujjukira Kibalama, bwe twamusisinkana. Kibalama mujjukira, Kibalama mujjukira njagala bagamba nti Museveni, this is the warning that I'm telling you. Nabagamba wana ekintu kino nenkibagamba kuvadda. Nebagamba nti every day buli Bobi Wine lwazibwa nga ali Uganda, he becomes more stronger. He becomes more recognized.